abalabi baffe abalungi abadde Mix Media muje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi nkosa eki Pulezidenti w'e Masaka City bambi subscribinga koona ku kadde omale onyige olubeere ng'ofuna obubaka bwonna bwe tuba tutaddeyo wano ku The Mix Media. Ntumirako abantu abali e Uganda, abali e Tanzania, abali e Kenya, South Africa, Burundi, Rwanda, Masaka, Mbalala, Jinja, Iganga, Mbale mbaagala nnyo nga n'olwaleero ntuuse nga mbaleetedde ebyobugagga bya Dr. Kano Kizza Besigye byavuddeyo byatulaze olunaku lwaleero nga bino byebyo mwasingawo okujja ssente tewerabira ku subscribinga, ku likinga, commentinga, ku sharinga na ku followinga The Mix Media. Kano Dr. Kizza Besigye ono CEO wa Toto Limited nga bali mu byakutunda amafuta ng'alina Toto mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda, e Kenya n'ensi ezituliraanye nga Toto ogisanga ku highway, ogisanga mu matawuni, ogisanga mu butawuni obutonotono, ku byalo, ku miruka ne ku magombolola nga yeemu esinga okubeerawo nga ennene etudde 100 ku 100, 5 ku 100 n'ebipimo ebyeyongerayo 2 ku 100 ye Toto ng'eri ku buli mutendera ng'amafuta gano agajjiramu ddala ssente nga bye bintu ebisinga okumuweera ddala ssente. Ffenna abamanyi Toto weetudde, Toto ebeera wanene, ebeerako galagi, ebeerako restaurant, ebeerako awo gwe batundira oyiro okuli oyiro wa Toto ow'emmotoka ennene n'entini ng'ateekanika emmotoka ennene n'entini ng'eri mu bibuga ebyenjawulo. Toto eno emuweera ddala ssente buli lunaku nga batunda dizero, petulooli, parafiini ng'amafuta gano ge batunda. Ate yo ogenda okwetegereza teba na waggulu nnyo ye Toto eno gye mulaba ate nga weebeera ebeera wanene ng'ate erina abakozi abawererako ddala. Kano Dr. Kizza Besigye bye bintu byasinga okujjamu ssente kuba eno kampuni nnene nnyo wano ewaffe Uganda ng'eri buli wamu, buli matawuni yonna mweri emuweera ddala ssente. Ffenna tukimanyi Dr. Kano Kizza Besigye ono musawo mulamba, ono musajja yali musawo era yasomya ddala ebyobusawo. Ebyobusawo bino byamuweera ddala ssente nga yakola mu Aga Khan Hospital nga be bamu abasajja abasinga ofuna akasente akawera wakati w'emiliyoni 15 ebiseera ebyo nga be basajja abafunira ddala akasente. Obusawo bwamuweera ddala ssente eyo mu Amerika gye yali ne mu nsi za Africa zino mwe yali mu Aga Khan gye yakolanga akasimbi yakafuniranga ddala. Kano Dr. Kizza Besigye alina supermarket nga supermarket zino zisanga ku mafuta awo aga Toto nga we zisinga okusangibwa nga ziri ku highway zezo enguudo eziyingira ekibuga oba ezizifuluma ojja zisanga e Masaka, Jinja Road kweziri, Mbalala, Fort, Mitukula, Mbale, Malaba. Supermarket zino zimuweera ddala ssente nga zitunda ebyokulya n'ebyokunywa saako n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ziviiramu ddala akasimbi. Musajja mulunzi wa nte era ente ng'ayina eziwera, alunda ente enzungu n'ezeŋŋanda ng'azirundira kuyiika na yiika. Ente zimuweera ddala ssente kuba zivaamu amata. Kano Kizza Besigye ono chairman wa FDC Mulamba era bamuwa allowance n'akasaala. Akasaala bakamuweera ddala nga ye chairman Mulamba. Amagye gamuwanga ssente, gamuwanga allowance saako n'omusaala gwe yafunanga kuba ono Kano Mulamba musajja mulunzi wa mbuzi era embuzi azirina nga ziri kuyiika na yiika ewaabwe eyo Embalala. Musajja mulimi wa mmere okuli amatooke, lumonde, muwogo n'emmere endala nnyingi gy'alima era emuweera ddala ssente era emmotoka ezikima emmere eno azirina. Emmotoka aziteereddemu ddala ssente okuli ezo zirukulula n'ezisomba amafuta, ezo zifuso ezisomba amafuta zi magulu 10 tobala ezisombera ddala amafuta alina lukulula n'eziweerera ddala saako n'ezo ezikola ku faamu ze ezikola eno mu byobufuzi ng'okunoonya akalulu ezo nazo zimuweera ddala ssente emmotoka ezo. Alina galagi tobala nga zino zisangibwawo ku mafuta ga Toto. Galagi zino ziri ku highway n'ezo ezitali ku highway. Zino galagi zaffe zino z'osiŋŋaana wano ku Bushera obutinitini nga olaba nti Namasuba ku Toto, Emmengo oba ewakaliga ku Toto nga wano bakanikirawo okukyusizaawo emipiira omukka ng'era osasulawo n'akasimbi. Alina washing bay era nga washing bay zino ziri awo ku mafuta ga Toto nga boolezaawo emmotoka awo ku Toto kwennyini nnyini era akasimbi akafuna buli lunaku. Ennyumba ataddemu ssente nga talina emu, alina ey'Ekasangati, alina eri Embalala nga zonna zino zibbangalu z'amaanyi ezimu zikalina era ennyumba akasimbi akateereddemu ddala era akafunira ddala mu nnyumba zino. Musajja muzimbi era ng'ennyumba ye etudde ku yiika nnamba eya wano e Kasangati nga kuliko ne compound erina balukoni wakiringira, balukoni mpanvu ddala
ddala nga yategula ate olaba mu maaso gaayo osa n'opaakingawo emmotoka awo kashedi wennyini nnyini era emmotoka eziwera ebbiri zijaawo. Kano Dr. Warren Kizza Besigye ayina kalina mu bitundu eby'enjawulo ekasanga tyawo ayinawo kalina olaba okuli ekitebe kye head office eya Toto etudde ku kalina nnamba mwaliro gumu ng'ate eno si gy'alina gyokka ayina kalina mu bitundu eby'enjawulo ayina ezo ezivaamu ssente oba ziyite ezikalina eza bizinensi nga buli mwezi afunira ddala akasimbi. Kano Warren Kizza Besigye kifeefe poloti ayina eziwere kasanga gayaza emukono embalala ne mu bitundu eby'enjawulo. Ettaka lyalirina olaba okutudde Toto togisiŋŋaana ku butakataka okuli amayumba ge okuli ekitebe ye Katonga era lyonna ttaka lye yasiima n'alibawa kitebe ye Katonga ye Kano Warren Kizza Besigye. Emmotoka ziteereddemu ddala ssente okuli zi V8 zi TX zi Benz n'ezo zatambuliramu ng'anoonya akalulu olaba ayina mmotoka nsajja ddala. We yali awummula amagye baamuwa akasiimo ke era akasiimo yakafunira ddala akasimbi yakafunira ddala ng'awummulira ku ddala lya Kano era akasimbi akafuna akatonotono n'akasiimo wadde kasigala kajja. Apaatimenti ateereddemu ddala ssente ze era buli mwezi akasimbi akajjiramu ddala. Kano Warren Dr. Kizza Besigye ono musajja atunda oyiro ono agenda mu piki mu mamotoka mu maato ga yingini ng'ono oyiro agenda mu motoka ennene n'entini akasimbi akajjiramu ddala. Toto yasinga okukola oyiro omulungi ow'ebidduka era akasimbi akafunira ddala mu oyiro. Alina restaurant nga zino zisangibwa awo ku mafuta ga Toto osobola okuyingira n'oli akamere n'onywa ka caayi oba ka juice oba okujja obusinaakisi bubeerawo ne bakupaakingira era akasimbi akafunira ddala naddala abatera okubeera ku kwezo zi highway mu balaba abatera okubeera wano ensambya restaurant weeziri zitambulizibwa ddala kinnawattaka akasimbi akafuna buli mwezi oba buli wiiki oluusi buli lunaku. Social media okuli ezo eza bizinensi okugeza Toto ekitebe kye ekya FDC oba gite FDC social media gijjiramu ddala akasimbi era akasente akafunira ddala okuli eko akava ku YouTube oluusi n'okulangirako zi website akasimbi akajjiramu ddala. Ono obwa minisita bwamuwera ddala ssente ng'akyakola mu gavumenti ya Pulezidenti Museveni yali minisita mulamba baamuwera ddala ekifo era akasimbi yakafunanga kuba minisitule eyo oluusi gwaba agitegeerera era akasimbi yakajjirangamu ddala bw'alaawensi era nakakati oyinza okwesiŋŋaana ng'afunayo akasente akatinitini ng'akasiimo. Alina galagi nga zino ziri ku zi highway nga zikanika mmotoka ennene n'entini emmotoka ze zennyini nnyini akasimbi akafunira ddala kubaawo wennyini nnyini galagi ebeerawo ate nga nazo zisasula abakozi. Ku galagi kuno atundirako emipiira nagyo givaamu akasimbi. Emipiira egyo egy'emmotoka okuli egya Fusolole Kanta Costa emipiira emigumu ddala era akasimbi akafunira ddala ye mwami Warren Kizza Besigye ebintu byasinga okujjamu akasente. Ono ayina zi taxi ne zi bodaboda nazo akasimbi era zikamuweera ddala era akasimbi akajjiramu ddala. Okusinziira ku mukutu gwa Forbes magazine gulaga nga Dr. Warren Kizza Besigye akasimbi asinga kajja mu kutunda amafuta agayitibwa aga Toto nga y'omu businessman asinga okutunda amafuta wano ewaffe Uganda nga kubanga gali mu Uganda yonna ne Kenya eyo ng'ogasanga kumiruka ku magombolola n'ebintu ebitonotono byakolera ku Toto oba ku mafuta ge gano okuli zi galagi zi washing bay ne zi restaurant ng'okunoonyezebwa kuno kwakolebwa 25 February 2024 nga byebintu byasinga okujjamu ssente. Amannya asigadde Uncle Sechi President w'e Masaka City bambi tuweerabira ku subscribinga ku likinga na commentinga na ku sharinga na ku followinga The Mix Media. Mbajjukiza ng'ennaku z'omwezi 24 tugende tuwagire King Saha mu biseera ebyo concert ku Cricket Oval n'ennaku z'omwezi 10 Spice Dana inayo ekivulaawo January 2024. Tubaagala nnyo bannaye mugende mubawagire. Amannya Uncle Sechi President Masaka. Bye bye. Ssaabasajja Kabaka awangaale mweraba.